Ndi wano ne Dictator Mark. Dictator. Yes. Akayimba ka Zaakayo wakawuliddeko. Zaakayo namuwulidde ne ng'abaana bakubaza ku mimwa kati. Yabadde ategeezanya. Zaakayo. Ndowooza era King Saye mutu naye nawulidde agaasima yawasa ku lw'embaale. Yabadde agamba kwaba wasa ku lw'embaale bemmanyiiko Mariachi ne Bebe Cool. Ndowooza omu ku abo. Kwe kuli gwe bayimbidde Zaakayo. Naye alina we yagambidde mbu ne bw'agenda ne bamuwa ekido era addayo anko. Ekido bye 5. Yabadde ayogera ku bukadde 5. Kati oba ani gwe baawa 5. N'addayo anko. Simanyi ndowooza oluyimba lwennyonnyola lwo lwennyini. Olowooza wategedde aliwa? Ennaku zino tubiraba ebiriwo. N'ebbanga lyonna lyonna eribaddewo obutakkaanya bwa Bebe Cool ne King Saha. Ate nga yebadde enkola. Yebadde enkola y'endongo ng'oli bwakunyiiza ng'omukuba endongo. Ebyebikonde byali byadiba. Omuntu omukuba ndongo ogenda mu studio n'oliyiyo oluyimba ne lumukuba ndowooza ojjukira ebiseera bya Kataala Sima Kadingo those days. Kati ne wano ndowooza we tuzzaawo ate ebyo ebintu bibayamba beef eyo bwetabaamu kulwana ebayamba okuyiiya. Ojjukira beef between Bebe Cool and Good Life. Yayamba nnyo Good Life. Nnyo Good Life okufuuka abantu kye bali nti badipendinga ku mpalana eyo ne bagiyiiza nnyo okudisprovinga oli byayogera kakana nga bafuuse kye baagala. Weewo nno Zaakayo abakanyumiddwa abakategedde mwakategedde naye ndabye abantu batandise obuweereza bannaabwe mwegendereze be naye ekifaananyi kye yakozesa ku posita kya Bebe Cool. Bebe Cool ekifaananyi kyo yakisheyalingako kati saawa kye yakozesa n'ateekako feesi ya Zaakayo abaana abo. Kale Mark